Abayizi b'essomero lino bulijjo basaalira mu bibiina esswala zonna so nga abali kulembera bwe bagezaako okusonda ensimbi nga bayita mu kuzisoloza ku bayizi zaalema okuwera. Supreme Mufti era yasinzidde wano okuwanjagira abakulembeze banne ab'amadiini amalala obutasimbira kuuli bbanka ya Busiraamu eteekateeka okutandika empeereza yaayo mu ggwanga kubanga egenda kuyamba nnyo mu kukulaakulanya eggwanga. Agamba nti kyennyamiza okuwulirayo amaloboozi agalwanyisa bbanka eno etagenda kujja magoba kwabo abanagyeyambisanga kubanga amagoba ago ge gasinze okufiiriza bannayuganda ebyabwe nga bbanka zibibatwalako. Bannaffe ab'enzikiriza endala baagala okusimbira bbanka eyo ekkuuli nga tebaagala ejje mu ggwanga. Bo basuubira nti Obusiraamu bujja kugenda mu maaso ne batatwala buvunaanyizibwa na kufumiitiriza nti bannayuganda bagenda kugasibwa mu yo, si Musiraamu oba Musiraamu. Wano era we yasabidde Pulezidenti Museveni okussaamu amaanyi ge gonna okuyamba bbanka eno okutandikawo empeereza yaayo mu Uganda kubanga bbanka z'Abasiraamu nnyingi eziyambye emirimu okutambula mu ggwanga nga muno mwe muli International Development Bank ey'e Jeddah mu Saudi Arabia ekoze nnyo okutumbula ebyobulimi n'obulunzi mu Uganda. Kye tulaba nti gye kimu ku migaso eyinza okuyamba eggwanga lyaffe okugenda mu maaso. Ne bannaffe bakisimbira ekkuuli ereme kujja wano. Naye mbakakasa nti ebintu bingi eby'obulunzi IDB e Jeddah sente ze babawola ez'okulunda, sente ze babawola ez'okugula ente, sente ze babawola mu ggwanga lyammwe, sente ze babawola era IDB ekola omulimu munene ebyobulimi. Sheikh Ahmed Kayemba omuwandiisi w'ekitongole kya Uganda Muslim Supreme Council e Masaka yakalaatidde abakulira essomero lino okwagazisa abayizi okusaalira mu muzikiti ogwabazimbiddwa kubanga obulwadde bw'Abasiraamu b'e Uganda obusinga obunene butaagala kusaalira mu mizikiti. Mu Uganda wano ekigambo ekitubulamu situmanyi kusaala jjama mu mizikiti. Era bw'obanga osanze abantu 100 oyinza okwesanga abantu 5 be baluma okusaala jjama ku mizikiti. Sheikh omu yavuye Kampala n'alaba abantu abasaalira muzikiti gwe Masaka wali nga bagenda mu 10. Bwe yasaalirawo jjama ya bulijjo n'alaba abantu nga bali 10 abantu nga 10 n'abuuza kiva ku ki bagenyi bali oba bannamasaka. So twamuganja abasinga obungi bannamasaka. Ate Ajati Janati Kayondo nga ssentebe w'akakiiko k'essomero lino akafuzi yalambuludde ebimu ku bisoomooza essomero nga mu byo mulimu n'ekyamakubo agalituukako okubeera amabi ennyo.